Ono ye muwanika bebabye sente ne chairman ono muwanika ono omulala wuli Ndagayi babye sente bano obukulembezze olw'obulungi bw'ekitundu kyaffe era sawa tulonze omwami ono yakolanga chairman wa Lugazi taxi park era agenda kutuyambako nnyo okulanga teze mu stage eno esawa zino tubuuza abakulembeze abantu bakonya accountability ebalemye okutukolaki kubanga bagituwa era tubadde mu ofisi ya tawuni kiraka ku nsonga eyo ne tuvaayo nesalawo embere y'obukulembeze esooka girenga omwami ono agitambuza paka ate kanso olina tulungamya ku nsonga eyo Bawambye sikuwamba stage terina office afande Ndagayi ye chairman wa sako ya Lugazi driver and conductors ye chairman wa paka n'emyaka 13 naye yennyini talina wadde akagaali okitegedde talina na wasula ebyo tetujja byogera tumubuuza buli tumubuuza alina omukungu omu ku kansa eyo bamuyita Mr. Nkwanga batutyankalanyiza myaka 15 Lugazi gy'owulira mu paaka zonna mu Uganda etalina wadde oluwagi omusajja talina woofiisi yonna emirimu yagikyankalanya avuga motoka za RDC paka yagisuulawo buli wetumugamba okukyusa obukulembeze ng'agenda kuvuga RDC wetumugamba ava mu bukulembeze ng'agenda Wankwanga wetumugamba kola kino emmotoka takyavuga pameti yamuggwako dda tukulonda tutu jaffe tebitambula bitu bino genda mu mateeka ne tulonda bulungi n'owaayo obuyinza muki mirembe si bya ntalo obukulembeze si bwasikira banaalonda gwe baagala mu bulungi nja kuwaayo entebe yaabwe nga bwe bakola ki saawa zino nkyali kyeyamaani akyali omukoleki kati kubyogeddwa bineeno oga nti accountability tubadde accountability biki mwatuuza ku meeting notabawo accountability bajje buli kye baagala weekiri bajja biraba buli kye banaabuuza ng'essaawa yakyo etuuse tukirina tubabayaaye tubabaki naye abakulembeze baabwe twabipimira era tukola ki era ddakiika nga 5 gyalabanga emirimu gikola ki amanya nze Kalyango Pawulo ensi etegeere nti obukulembeze tebuba bwa kiyayi Ali Kasasa ne banne Lawrence mukulu wange bonna babbi bagula emmotoka ne bagitunda nga ya kiyayi nga sente bazirya 3 okiwulira kanso yatujjako ttenda gyatuwa mu 29 lwa nsonga ati Ali Kasasa nga bajja sente kufa abakozi ne bagenda maloji kintu Lawrence agambye nti Bawambye akozesa obuyinza nti Bawambye babba sente za Bengazi miliyoni 8 ne bazigabanira ku gundi kwesimirani ne bamukobayo nadduka kati asula eri tesinana wasulasula mukabuyonjo ono aliwa kyamani Ndagayi Ali Kasasa yamuvuga obubi basse bbanga bateeka siteegi ku kataka oyo yennyini yadduka ku banne ab'engogwe oyo omulema kati buli ekiri wano kya kiyayi beekomerera enjaga ne bajja bakola kiyaga ekikawo nefe ekisigo tumaky ekigambo kimu ina omusajja tuyabunya wana bamwita meremenya ye ono bwamuteeka wano bwati owulya nga tukola ensonga nga tukomera ono kutugeza okumuwabula oli amugamba nedda owulira katafe kituluma muli mu mutima kugamba tusobola okutingana owulira nga tulaba chairman talinattako bulungi nalina omuntu amuvuga okubi owulira era buli muntu alina obusungu ku musajja tugezaako okubuulira nategeere tasobola yakukwata musajja we twasooka ne tugwa olwasooka ntabajo nobuja nakwaki nagenda tukomyawo kyamani waffe era amutadde wano kakati agenza okulaba emirimu giteredde ate yazibuya mutaddewa tetwogera yayogera kugamba ogenda okulaba nga
tugenda kufuna obuzibu mu maaso, tugenda kulwanagana. Mande bino ebintu si byakayana si byaki twetaaga tujjeyo bwino omutuufu. Abamu bagenda ne boogera naye nga tebamanyi bwino agamba ki. Ono maali duniya gwe muli ayogera ennyo be babbye siteegi ya wano kabondo ka famire emu abantu ke boogerako naye bagamba ebya chairman babuuze sente z'emyoga miliyoni 3 oba ife twagala kwogera mulamwa tetwagala kuleekana buleekanyo bw'obabuuza miliyoni 3 ag'emyoga n'obabuuza sente ezo ziri luddawa basobola okutuwa accountability ku sente z'emyoga miliyoni 3. Kasajja Ronald era abaana banzijja waka ne baŋŋamba nti gwe ssentebe wa wano nze ogenda otutwala. Kati embeera eno eyogerwako ogyogerako ki? Embeera egenda kutereera era batindise poliisi nejja wano netujunyonyola tubagamba tubadde bwe tuti tukyusiza obukulembeze obadde bunyiga abantu era nabo bwe bakoze bwe bati ne bawutuuliriza ne bagenda tebagamba mudeeka ebbali mugira muteese mutambuze emirimu gyammwe.